Essula egamba nti ejjembe linkontola. Ejjembe linkontola. Kye nasooka okukola nga nakawummuzibwa ku mulimu gwange ogw'obwambega kwe kunoonya omulimu omulala ogunsobozesa okusemberera abantu n'ebifo nga seekengerwa era nga nsuula n'enkessi zinnyambeko mu kino. Omulimu nagufuna mu Magaasi Company Limited era mikwano gyange be baagundabira. Magaasi eno yali kampuni nnene nnyo ng'etuusa era n'okutunda kolija n'ebintu bingi eby'enjawulo bye yalagirizanga okuva mu nsi z'ebweru. Nze naweebwa gwa kutambuza kwolesa, kwogerera n'okutunda jjumula oba obusiki ebintu ebimu ku byamaguzi bya kampuni eno mu balejjesa era bampa n'emmotoka mpya ennyambenga mu kutambula n'entwala yange nga mpekuka ntalaaga abaguzi. Mu butembeeyi buno mwe twasinkanira ne Mulokopyo. Mulokopyo ono yali muvubuka muvuzi wa takisi era twali twasomako naye eyo mu bibiina ebisooka gye yatuleebezanga kumpi mu buli kintu naye ebyembi n'atamaliriza misomo gye. Kitaawe bwe yafa ng'abakuza badda ku nsimbi ezaalekebwawo okumuweerera nga bazikuba vunjaga. Bwe gutyo n'omusomo nga gukomaawo nga Ssempala akoma ku njokye. Wabula newankubadde nga Mulokopyo ono teyagenda wala mu kusoma kwe. Yali mbagubaggu era nkukya ya musajja. Buli lwe twasisinkananga naddala mu biseera byaffe eby'eddembe nga tugwisa bwenyi nga tuwakana. Oluusi twawakaniranga ddala kumpi kusuula njuba era n'ebikya ne bitwereega. Twasinganga kuwakana ku bya ssaayansi ye munnange ng'alumiriza ng'abaddugavu bwe tulina ssaayansi waffe asinga n'ow'abeeru ate nga nze simukkiriza. Yambuuzanga gye nali ndabye omweru ayunga amenyese nga tamukutteeko. Abeerula ekiwundu okukiggya wano okukizza wali, atambulira ku njakaasi n'atajja, afumbira omuntu akasaka ku mutwe ne keesera oba akwata amayembe oba emizimu. Leero bwe yatuukanga ku mayembe ne gubula asala. N'antegeereza ddala ng'abeeru bwe batagamanyi. Tayagaliranga ddala kwe kumujuliza eby'omu bitabo. Yatemanga akakule ne yeesisimmula n'alayira, olwo n'alyoka addamu nga n'okudalaadala nti mwabeeru baabalyamu ddo emyoyo ne bwe babalimba temulaba. Buli kye babagamba kibanga ekivudde ewa Katonda. Mbu twasoma mwasoma biki ebyo? Bali baayagala kudibya byammwe bya kiddugavu. Mbu twasoma ye bannange ani yawandiika ebitabo ebyo by'otuwuubirako mbu bitabo si beeru? Kanno kabaabalimbe ne mukeerera amwenye. Buli kye boogera nga mukooneza mitwe nga makonkome mbu yeesi. Leero omweru lw'ataawakanyizibwengako ddala. Awo ate n'aseka nga n'okulatta. Lumu twawakanira ddala nnyo ku b'amayembe abo era n'atuuka n'okuŋŋamba nti singa yagalina yandigansindikidde ne gamala okunfutiza ndyoka mpono okuwakana ezawattuuyo okwo. Weewaawo baalugera nti alwogerako si yaluyita naye leero luno Mulokopyo ye yaluyita. Wali wayiseewo wiiki emu oba bbiri kasookanga tuwakana ku by'amayembe. Akanyamberege ne kagwa ewa Talattata. Talattata ono ye yali muliraanwa waffe ow'omu Mukoobero mu kyalo ng'ova ku kibuga. Yali musajja mufumbo nga ne mukazi we amukunkumuliddemu ddala abaana abawera. Wabula mbu ng'asattira nnyo ku kyalo n'okubakira buli kabina k'alabye era nga bagereesa nti yalyoka n'aba musajja kubanga singa yali mukazi akagere kandimuliiridde ow'ejjokolera n'abulwa watteddya era ng'abamu bamuyitira ddala lukololera mu ntembo. Yali muyonjo ayogera akennemba era ng'akola eyo mu ofiisi z'abazungu mu Kampala naye ng'alina ebbuba lyoza ne lumonde mu ttaka. Ewuwe okusangawo omukululo gw'eggaali ng'ava okukola ng'olwo wanaabaawo vaawo mpitewo n'omukyala. Mba nva ku mirimu gyange mpita ewuwe olw'eggulo
nga ndaba abantu beekulumiridde eno mu luggya gye lukoma. Nayimirira mbuuze bwe gubadde si kulwa nga mpita ku mufu, naye buli gwe nabuuzanga nkaddamu kwekunkumula, kunyeenya mutwe, weesasaabaga na kubuuza ekyo yali akirabye. Nalaba guli gutyo kwe kukyama mbuuzirize ddala ono nnyinimu ono yali azitamye ku lubalaza okwo, olwo olw'enju gwe mba mbibuuza. Bwe namusemberera ne ndaba ng'amaziga gamuttulukuka, awo kwe kumubuuza nti muliraano kiki ate mu munnaffe? Aba tannanziramu ngenda okuwulira ng'ekintu kye ssaalaba wadde okumanya gye kyava kintimpudde ku kakulubbala bwettu, era okugenda okukyekaliriza nga funfugu. Mu kiseera kye kimu eddoboozi ne libwatuka waggulu mu kisasi nti, gwani ajja yeebuuzisabuuzisa mbu mulirwana kiki? Gano makaago, twamuke. Neesendasenda nsegulire ekijjolooto. Wano akaloboozi akalala akatono we kaayogerera nti, muleke tumale okumuyitira mu nsonga, naye aziwulira aleme kutuyita babi. Kwe kwogera nti, wamma sooka oleke okugenda tukuyitire mu nsonga zaffe naawe oziwulire. Abantu abamu abaali balaaliridde ku kkubo eyo nabo ne batandika okujja nga basembera mpolampola, ate nga bwe basikattira mu kkokko nti, talatata ono musajja mujoozi nnyo, yasigula mukama waffe Kidoomoole n'amutwala n'amupangisiriza ennyumba eyo mu kibuga. Mukama waffe n'atamufaako, n'asigala ng'agwa mu kyoto yeefumbira, naye ate talatata ono bw'avudde eyo ng'amutambulira mbw'amutte, omukazi amwekomeze ddala. Mukama waffe yatusindise tumimiimemu katono, tetujja kumutta kubanga ne mukama waffe oluusi naye yeewuluntawulunta, naye talatata ono ajja kutulaba embebbera. Tujja kumulumira ennaku 72 ng'ageetokoseza alyoke naye agategeere nga okufumba bwe kutali kwota. Tujja kumuleka ng'agenda akole, gw'ate munnange bw'ataakola ezzadde n'emisolo gya gavumenti alibikola atya? Wabula lwe kali mutanda ne yeebulankanya n'atadda lwe lulimutta. Amayinja gaatandika okuwandagala ku mabaati, bwe gasirikiramu eddoboozi ne lintegeeza ng'ebyange bwe byali biwedde mbasegulire. Nawulira era nga liragira omukazi gwe gaali amyukidde mu ffumbiro agenda aggya ebintu bye n'eby'abaana mu nju agira yeesebululako ewaabwe okutuusa ennaku 72 bwe ziriggwako. Anti nga guluma yaguzza era bo nga tebajja kuba bassenkuyombereko oba kiiso kya mbuzi. Nakyuka ne neekwakkula nveewo ebisigalidde bingwe enkoto. Ate ddala bingi ebyangwayo. Abanva emabega bantegeeza nti omukazi olwamalamu ebintu bye mu nju, ebikopo, amasowaani, entebe n'ebirala ne bitandika okwekasuka ebweru. Nti naye ekyasinganga okubatiisa kwe kulaba entamu eyali ku masiga mu ffumbiro ng'evaako egenda yeekasuukirira ebuukabuuka ng'ekikere bwe kolya n'eyingira mu nnyumba. Talatata yatandika okuwoloma nga bwe yeegayirira ebintu bireme kumuluma na kumukuba bityo. Abantu baawuliranga bimuvugirako n'obuswanyu naye nga talaba amukuba kibooko. Buli lwaggulo abantu beewuubanga ewa talatata beerolere ku majjankunene kubanga olwaddanga ng'olw'okukaaba n'okukubwa lubala buto. Ennaku endagaanya olwaggwako ng'ebintu bigenda era tebyadda, naye nga talatata asigazza magumba. Bwe nava ewa talatata nagenda neebuuza era nga neewuunya bye nali ndabye n'okuwulira abantu bagamba nti gaali mayembe, naye omusomesa waffe owa ssaayansi yali atumatizza ng'aleeta ebyokulabirako ng'amayembe bwe gataaliwo. Yatutegeeza ng'abantu bwe beefuulafuula amaloboozi ne bakulowoozesa nti mayembe geegoogera era nti ensonga egoogeza ekiro. Awo n'atubuuza obanga tetulabanga ku bafuusa, olwo n'awunzika nti ng'amayembe bwe gali. Ticha Walimba ono sitaani munnange gyali kubani munnange Bayibuli etugamba nti tulwanagana n'amaanyi ag'omu bbanga ago.
gekizikiza ago Bayibuli egogerako Sitaani yefuulafuula era ebyo ebiyembeyembe simanya bitambo simanya nabingi simanya ani abyefuulafuulamu ebyo ebitongolo bye bingi musomesa tolimba baana Sitaani awaali naye amaanyi ga Katonda lumwe yagamba Sitaani asinga Katonda amaanyi abantu balina obutufu oba kiki babambi ali nakirala abazadde bwamanga musamira ebyammwe mulekeranga okutambuza abaana mu kusamira kwammwe abaana mubaleke bakule bokkaleka kutuulira mwana kumubeerako mbu omutwala esimanya bamwambulula esimanya bamuggyeko bino omusango gw'omwana oyo muleke buli muntu agenda kutuula ku ntobo ye nga tusalirwa omusango abato n'abakulu Bayibuli egamba n'embalaba ntebe esalirwako omusango nga baze lwaki weetikka emigugu gy'omwana oyo ng'omutwala okumusamirirako omwana muleka waka gwe tasamira bibyo amutonda n'amuvunaanyizibwako mulekenga okutwala abaana mu kubasamiza munnanga nti njogera kuno nakuli ate era nga ne mu masinzizo nga batukalatirira ddala ng'ebyengeri eyo bwe bitaliyo gye biri Sitaani waali naye amaanyi ga Katonda bw'oba ng'oliko olugo lwa Mukama Sitaani yabikolakola n'amyansa simanya n'aleeta obumunyenye simanya n'aleeta biki otye era bw'otya bwe aga nti ono mu mazzi naye bw'okalatira mu kusaba Sitaani teri kisobola kumunyeenya wano ne bw'oba wakula otya baaba ne bw'oba olina amasakalamento 100 mwana mu bulago Sitaani tewali gwatya naye ekitengula Sitaani n'atekena gwe fukamira wansi okoole Yesu olabe munnange njogera kuno nakuli munnange mbu mu masinzo nga bagamba bye bitaliiwo era bwe tutasaana kubikkiririzaamu omuwandiisi agamba nti ekyobutabikkiririzaamu ekyo nno kyali kitegeerekeka naye obutabaawo nange nzikiriza naawe gundi ono simanya gwani yawandiika kale kiki ekyali kimputtudde effunfugu ye kiki ekyayogera n'okukaabya ttalattata ne kimukabya n'asigala magumba bagamba nti amayembe googera kiro na mu nzikiza naye bino byali bibaddewo misana tuku nga ffenna tulaba nga tutemya saalaba muntu yenna akasuka jjinja ku nnyumba wadde ayogera ng'afuulafuula amaloboozi kale olwo lwe byali biki natawaanyizibwa mu birowoozo mu nsonga eyo munnange ebintu bino byali ddala byetaaga kubinoonyererezaamu okufuna ekituufu naye otya era ng'obitandikirawa ababimanyi bali tebaagala tebejjaayo ayi nange bansobera beefuula mbu simanya bya buwangwa simanya eddiini yedda simanyi ffe tweteeka ku by'abazungu ate baba bagira beekokoota manju lwaki eddiini temugirireeta mugundi n'obatunuuliranga bavuya n'obasaasira n'obalekera Mukama abasaasire babambi munnange ababimanyi tebabijjaayo kubinnyonnyola bantu ate abatabimanyi nga bateekako emitwe n'amagulu wabula mba nkyabulubuutira n'okutangaaliriramu ebyo ate nentuukibwako bino olunaku lwali lwa Sande mba ndi awo ewaka tegeka bye nnaakola enkya nga mulokopyo agobye yasooka kududumya matama ng'era bulijjo bwe yalinga akolwa n'oluvannyuma n'ansaba muwerekereko waliwo abantu abaalina omulwadde waabwe embu abaali bamupangisizza abatwale ew'omuganga ku olwo lwennyini akawungeezi naye nga atya okugenda yekka ekiro n'abantu batamanyi bulungi baali bamuwadde n'ekisaala ekyali kiwera eky'amaanyi nga tayagala kukifiirwa naddala mu biseera ebyo ensimbi mwe yali ekubidde enkulimba nga neekuba enkofo tagirina saayagala kumutenguwa kubanga nga musajja w'abandi ono naye olwo bw'obaako ky'omutuma tasibaamu akuweereza n'omwoyo gumu ate nga nange nali mutumyeko enfunda ezisukka mu nsuusuuba nanjuna nakkiriza ne ŋŋamba ngende ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ey'ekiro baagikwata kalimi era essaawa zaagenda okuweera 4 nga twatuuse ddala eri gye tugenda twajjamu engatto ne tuzireka ku kifugi ne tuyingira omulwadde baasitula musitule
Nnyinimu yatulamusa era ng'amaze yayalirira endagala embabule ku lubugo olwali mu ddiiro wakati nga wansi waliyo ebyayi yali agenda kusiba mmere. Yaterezaako akaleku n'oluvannyuma ne tulagirwa okwanukula oluyimba, okukuba mu ngalo n'okutuula obulungi si kulwanga serikale atuswabula obuswanyu. Sitaani atuntuza. Sitaani atuntuza. Munnange okusinziira ku bye nnalindabye ne bye nnawuliranga ng'abantu banyumya, nateebereza nga twandibanga tugenze mu mayembe ku mayembe gano. Nabugaana essanyu kubanga nalowooza nti kye nayagaliza embazzi luno nali ngenda kuvumbula obulimba bw'amayembe ng'omusomesa waffe bwe yabututottoleranga. Naye ne kimbuukako kubanga nnyinimu bwe yamaliriza bye yali akola ne bazikize ettaala. Ate kati ekizikiziza amaanyi ago gakizikiza. Bane mbabuulira amaanyi ga sitaani gati. Kati ekizikiziza ettaala kiki? Munnange olwagizikiza nga nsitamyako okugulu kumu. Nze siri kwolwo nga neetuulira. Twatandika okuwaawaanya oluyimba nga bwe tubwaguliza n'engalo ngenda okuwulira ng'ekintu kiwanattuse waggulu kyekkase mu ddiiro bweddu kigamba nti serikale ntuuse. Bakyaniriza era bwe kyasala batta nga bw'owulira emmese ng'etambula ku mikeeka bwe kyatuuka wendi ne kikuba ekintu ku ndagala ekyavuga ng'embooko era ne kiboggola n'obukambwe nti gwe ate ono y'ani atukitamako. Nawulira ng'okugulu kwe nnali nkangalabazza kutoowololwa kunyigirizibwa okukkakkana kwewumbe kukunnaako okwa wansi. Najjula ensisi so nga ate gano gaali gakyali mabaga kubanga ngenda okuwulira ng'enkuuka esituse mu kasolya. Ekintu kyatandika okusambagalira mu kasolya eyo waggulu ne ku bisenge nga bwe kinyeenya endege ng'ekizina bwe chaka. Singa ebintu tebyalinga we natimbirwa essanyu nga twakayingira nandimulisizza munnange nange nendaba bino ebisala battira muno waggulu ndabe ekijagaana n'okusamba endege. Naye nkikwe serikale gye yali ankubye wali ogibalabye nga tenzikiriza kwenyeenya kikulwanga ekintu kinsitula ne kintomeza akasolya nga teteekera bya ssabo. Neyongera okutekemuka ekintu bwe kyakka ne kitambula mu ddiiro ng'endege ziyoogaana bwe chaka era n'oluusi okuvuga bwe chaka ng'ekizambadde nga kiringa ekyekunkumula. Okwaniriza n'okulamusa bwe kwaggwa nnyinimu olwo eyayitibwanga omukongozi n'atandika nti jajja kawulukusi. Alada jajja kawulukusi baba. Bakomyewo ku nsonga zaabwe. Bano bakomyewo ku nsonga zaabwe ezajjo ezitaawedde era bye wabalagira ne bye wabasalira babireese. Kawulukusi yanyeenya endege kinneemu nga bwayanukula nti weewaawo taata. Musabo tewaba taata, musabo waba jjajja. Aye neewuunya sitaani ajooga, sitaani azukuza ssebo. Ye tazaala, Katonda yazaala. Sitaani yenna azukuza. Ababeera bagamba nti jjajja obuto oba mukulu oba ani jjajja. Sitaani ajooga ssebo. Monna azaala yazukuza. Munnange Kawulukusi ng'anyeenya ndege ezo ekinneemu. Kale serikale genda mangu oyite mawuuzuumo. Muyite baba. Tomuleka mabega. Mujja mwenna bulembwe era takwebulankanyako. Owulidde baba. Mujja naye. Munnange oluggi lwekaaka ng'omuntu aguddewo empolampola n'afuluma. Natandika okukankana n'okulingiriza mu kizikiza ng'alina kyennaalaba mba nkyalimu ebyo ng'ate oluggi lwekaaka n'akawewo nga kansokya. Serikale yayanjulanga bwe yali akomyewo era ne gwe baamutuma nga naye agaanidde mu kisasi. Emboozi yatandika wakati wa Kawulukusi ne Mawuuzuumo. Gwani munnaffe toyogera oli kasiru
Mawuzuumo yalaga nti nze Jembe Mawuzuumo anayitu ya sitaani munnange Kawulukusi ng'agamba munnaffe tukusanyukidde. Kawulukusi yennyinimu ye Jembe lino bano abalwadde gye bazze. Ye munnaffe tukusanyukidde yingire omugenyi tabeera bweru mu mutuutulu nga guno. Ko Mawuzuumo baaba wano wendi wanaamala. Kawulukusi ng'agamba otya kinaawe gamba olina omusango. Ko Mawuzuumo sirina musango wabula ntya kunkwata. Ko Kawulukusi nga baani abakukwata era lwaki? Ko Mawuzuumo mmwe kubanga ffe tuluma oyo omulwadde wammwe oyo ky'owola ffe tumuluma ko oyo omulwadde. Ko Kawulukusi obwedda ngamba nti oli omu. Ko Mawuzuumo nedda baaba tuli bangi sitaani atambula omu sitaani naye atya. Wasanga amagye ga Mukama ne gamubattula. Sitaani tatambula omu kubanga ne Yesu yali agoba emmandwa senkulu mmandwa kwoli omusajja bambi yasulanga mugundi eyo yamugamba ffe tuli liijoni tatambula omu atya. Era mu abatya sitaani mbasaasidde. Munnaye Mawuzuumo abantu nedda tuli bangi. Ko Kawulukusi nti ebyo kale tubitegedde naye lwaki mumuluma ono munnammwe kyowola? Mawuzuumo kwe kumugamba nti tumuluma kubanga abanjirira nnyo zinnyo siringi 6 lwe yamuwola twagala tumutte ensimbi zizike. Ko Kawulukusi bagundi nammwate mulimba siringi 6 bukaaga zitizazisa Mawuzuumo simanyani ono zinnyo simanyani ono yebyebyo. Ko Mawuzuumo nti gwe siringi 6 ozimanyi oziyita ntono ezo ziyita ntono ono z'abanjirira olutata lwaki abanjirira Mukama waffe? Ko Kawulukusi kwe kugamba zinnyo eyabasindise ye Mukama wammwe. Mukama waffe mulala wabula ono zinnyo ono zinnyo yatupangisiza bupangisa tumuttire kyowolo ono oyo n'amubanjirira. Ko Kawulukusi mulimba bwetumiriza zinnyo si ye yabapangisiza. Ko Mawuzuumo yatupangisiza era Mukama waffe yamusalira siringi 100 enkoko emu n'embuzi byonna era yabiwa. Ko Kawulukusi serikale goberera zinnyo tulabe obanga bano bye boogera bituufu. N'embooge munnange teyabuguma nga serikale akomyewo dda ne zinnyo yajja. Awo ne batandika okwogeraganya ne zinnyo. Kawulukusi n'agamba zinnyo nti olyose wamma n'ojja zinnyo. Bano babadde wano nga babikuwulumika mbugo abagulirira batte kyowola olw'ensimbi ze wambuze yakuwola. Ye nga tuyingidde. Nawulira eddoboozi ekwakwayufu nga liddiramu mu kisasi nti siyingidde ngenda mangu naye munkoze bubi nnyo. Akonsaza mutulo tunuma eddoboozi lyawulikika nga era yayuuya. Yayongera nti ddala abo nze nabapangisa bamutte oyo abanjirira nnyo ebbanja life era byonna bye bakubuulidde bituufu. Olowooza bakulimba kyowola otudde. Kawulukusi yakuwola ensimbi. Kawulukusi ababuuza yakuwola ensimbi n'akola bubi? Bwe yakola bubi? Keddoboozi nti nedda teyakola bubi naye lwaki ammanjirira nga nze saagala kumusasula? Banjirira. Ko Kawulukusi kw'obwo obutotoba bw'ensimbi kw'otudde kw'otayagalira kumusasula ate n'oyagala ottemutte oba olinayo ensonga endala gy'omuvunaana. Eddoboozi nedda zigirina naye abanjirira okukamala zigirina. Agamba nti Mawuzuumo nno ge mayembe ge baali basindise gattono. Ko Mawuzuumo nti ffe batugula kukola mulimu ebyokumuttira obwemage tebitukwatako oba tumuttira bwereere yamanyi. Ko Kawulukusi mulimba nno bagundi mulimba nammwe mulimba gwe bagula tagoba nsonga amala gakola bintu muwa waatyo leero mwegoyera bwa kinyi naye kasita nammwe kati ensonga muzeewuliriddeko
musajja w'abandi talina musango okujjako okumulanga ensimbi ze. Kati nno njagala twogere ng'abasajja n'abasajja. Ebintu bye baabagula bwe mbibawa era omusajja temumuleka. Komawuuzuumo kumuleka kutya? Naye ye lwaki tamuleka? Mukama waffe baamusasulira kutta muntu ng'ate ffe tumuleka? Hiya, ate naawe Awulukusi n'aseka nagale. Ale muleke nammwe muleke, mayembe gannange nammwe muleke kudda mu kubereega. Twogera bya kikulu. Olwo bwe munaamutta munaagasibwamu ki? Ebintu bye baamuwa tujja kubinunula era biibino. Musajja wattu mumuleke. Zino ze nsimbi za mukama wammwe. Nawulira okuvuga kw'ensimbi eziyooleddwa ku ntuumo ate n'eziyiibwako. Yeeyongera n'agamba nti nno era eno y'embuzi n'enkoko bye mwanywa biri muno mu kita. Mukkiriza? Waddawo akasiriikiriro n'oluvannyuma Mawuuzuumo n'ayanukula nti twandikkiriza naye akabuzi nga katono. Kabuzi katono nnyo nammwe muleke. Akabuzi kagula omutaayaako n'ensimbi zennyini teziweze. Amayembe gombi gatandika okukaayana n'okulamuzaganya era nga Kawulukusi awulikika buli kiseera ng'abebbereza oba tugambe okukkaatiriza Mawuuzuumo ne banne abakkirizise kye yali agamba. Munnange ddaaki bakkiriza? Bamawuuzuumo munnange bakkiriza. Ko Mawuuzuumo nti kale mubituwe anti gye zireegerwa si gye zivugirwa. Ko Kawulukusi nammwe ate mulimba kagundi Mawuuzuumo. Tunaabibaweereeyo mu kisasi. Muyinjire munywe ne ku tusaayi tutuno mugumu munnanga. Ate munaakusigaleeyo mumuwewo. Mayembe gawulira empewo. Musigaleeyo mumuwewo muyingire munywe ne ku tusaayi munyweko baaba. Ng'ensi yonna esiriikiridde obuntu bwawanuka waggulu ne bwetonnya mu ddiiro bwekka saabumanya muwendo naye bwali buwerako. Nakugamba sitaani tatambula omu, ebeera liijoni. Munnange bw'atandika okutambulira ku ndagala ezaaliriddwa ku lubugo, nagenda okuwulira ng'amaloboozi gaŋoŋŋotta ng'agali mu ndeku. Neeyongerera ddala okutya n'okulowooza nti singa ssaze bino si bye nali neetegekedde okusanga. Ekyaddirira kuwulira kapu 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 ng'embwa enywa amazzi. Owulira ebibeera mu ssabo ng'oggyeko kafankunaayi, bino bye bibaayo. Kaakati ebirala bizibu okunnyonnyola kubanga ngenda okuwulira ng'eddoboozi ery'omuzindo liragira nti mubakwate. Sitaani akwata sitaani. Mubakwate. Temulaba nga bano babazannyira ku bwongo. Mubakwate. Munnange ebintu byatandika okugolongota nange ebirwana. Wawuliranga okuvuga kw'emiggo ng'egikuba ekintu, okuweekeera n'okukaaba, ate oluusi n'owulira ng'ekintu ekikuguddeko ekikusambye oba ekikulinnye mpozi ng'olutalo lukusammukidde. Naye lwaki ettala teyabangawo? Bino bibaawo mu nzikiza. Munnaye tuba tukyalowooza gwandiga kulinnya nju ate entumbi n'egwa ku njovu. Nawulira eddoboozi nga liragira serikale agende agoberere jjajja w'abaana. Olutalo lwali lukandaaliridde ne Mawuuzuumo nga yeeremye okukwatwa. Enfuufu yali efumuka okufa obufi n'omunyale nga bwe guyiika okuva waggulu era nga buli omu waali we yeefunyidde obugongolo. Ekintu kyamyansa ne kibwatuka era n'ennyumba n'ekankana ng'olowooza nti musisi yayita. Eddoboozi lyayogerera mu bbanga nti nzuno baaba, ntuuse kasenyanku baaba, jjajja w'abaana baaba. Lubaale w'ensozi n'emigga. Munnange nawulira ng'olubugo lusituka olutiribirira mu bbanga n'emiko gy'endagala eziyulika eginkuba mu maaso. Entebe n'emmeeza nga bikoonagana n'amaloboozi ng'ag'omuntu awalira oba aguguba okukwatibwa nga gabunye wonna. Ebintu byagenda bikkakkana mpolampola okutuusa lwe byateeka. Nensigala kuwulira kusinda, kubolooga, kuwejjawejja na lubugo nga kwe luzingibwako nga tewakyali kanyego konna, n'enju kukwaya
esirise bwe kyekyerereke nnyinimu yakoleeza ettaala nga bwaseka naga nange luno bannange terubadde lutalo lubadde zisabusolo olaba lusitudde ne jjajja w'abaana atatera kusituka twatunuulira ebintu by'omu ddiiro nga byonna byonna n'amasambala yatunnyonnyola nti amayembe gonna baali bagakutte nga bagakulubizza n'okuwereekereza gye bali ab'okugookera bwe yamala okuwa abaaleeta omulwadde eddagala era n'okubalagira enkozesa yaalyo wamu n'ebyokukola ebirala nga tuvaayo tetwasiibula era twatuuka eka nga bukya bye nalaba ntera okubinyumiza mikwano gyange abamu bakkiriza ng'ebintu ebyo bwe biriwo mu nsi era nga masitaani ate abalala ne babiziimuula nga n'okuŋoola kwe batadde nti tebiriiwo njogera bya lere naye nze yeerabirako n'agange bwe mba mbiwakanya sseemalaamu kubanga osanga mulokopyo ng'aba mutuufu ng'abaddugavu balina saayansi waabwe gwe bakozesa mu bino atannyonnyoka bunnyonnyosi munnange nno gwe abiwakanya tobiwakanya sitaani waali n'olwo olwanyiyaanya alulina naye gwe bw'otandika okubikkiririzaamu n'okwambalaga amaanyi g'omulabe awo oba owedde